Etteeka likugamba okutuula mita 2 okuva ka box. Si bwe ligamba? Bwe ligamba. Etteeka ligamba nti omuntu asobola okubeera mita 2. Kati enyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Akati nga abakulembeze ab'enjawulo ne gye buli eno beeyawuddemu ku nsonga y'okuba nti bannansi we banaamaliriza okuba akalulu kaabwe balina okusigala ne bakakuuma, wabula ng'ate abakulembeze abamu bagamba nti tewali nsonga lwaki oba okuuma akalulu, olina kubanga otambula butambuzi mukungujjo nodda eka. Olw'ensonga waliwo abo abali designed oba baweereddwa olukusa n'ebisaanyizo okubanga bakuuma akalulu kano. Kati nno ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso, olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 January omwaka 2026 olunaku lwakubiri ng'ebula olunaku lumu okulonda kw'eggwanga kugende mu maaso. Katikkiro w'eggwanga oba Katikkiro wa Buganda avuddeyo olunaku olwaleero n'alambulula ku nsonga y'okukuuma akalulu ng'omuntu amaliriza okukakuuma. Engeri y'okukuuma akalulu ng'omuntu amaliriza okukalonda, Katikkiro agamba kino kiri mu mateeka nabwe kityo tewandibadde watiisibwatiisibwa era awadde okulambulula okujjuvu. Etteeka likugamba okutuula mita 2 okuva ka box. Si bwe ligamba? Bwe ligamba. Etteeka ligamba nti omuntu asobola okubeera mita 2. Kati ndaba nga mu muti guli ogw'omusaali ezo si mita 2. Eyo wala oba ekifaananyi kya kabaka. Genda otuula wali katebe aka plastika ojje n'amazzi otuula onywa otuzi. Otegedde. Bakira ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agattako nti newankubadde munnayuganda akunnyonnyodde ensonga nti ddala okkirizibwa okutuula n'okuuma akalulu ko mu mita 2, agamba ate tobeerawo ku polling station kufuuka kyeneena, ebintu ng'omwenge, kufuuwa etanjaga, kukuba nkyakaali, ate era mukaddeke kamu n'okukyokooza abakuumaddembe tebyandibadde bintu bye weesembereza. Nabwe ekityo kikusobozese okukuuma akalulu ko mu mirembe awo wennyini w'okalondedde ng'oli mu meters 2 nga ssemateeka bw'agamba. Beera wa mirembe, beera mukkakkamu. Toleekaanaleekaana bintuntu ng'otudde awo. Tonywa mwenge. Tofuwafuwa bintuntu bisegereti kulwaza bantu ng'otudde awo. Okiraba? Tobaako gw'ovuma naye goberera ebigenda mu maaso. Etteeka bwe ligamba ekigambo emirembe ndowooza kye kisinga okwogera mu nnaku zino, ffenna tugikuume. Tobaako gw'okyokooza. Leka kusanga musajja akutte emmundu n'omwogerera ebigambogambo. Leka kwogerera musajja akutte emmundu. Baamulagidde kwata emmundu, oyagala akole ki? Baamugambe kwata emmundu ogende oyimirire wali era kyajja okukola. Gw'oyagala akole ki? Oyagala agendere ku biragiro byo. Ayina abamutwala bamugaye kwata emmundu, yambala ekikufiira, weepakire muwogo side ne side uyimirira wali. Era naye bw'akola kati mukyokooza lwaki? Gw'oyagala akole ki? Temukyokooza balina mmundu. Naye n'ow'emmundu aleme kulumbagana muntu atalina musango gwakoze. Omusajja ayimiridde wali bintu bye, yali awo alina akapikipiki yakutte bendera, kiki kyakoze? Muleke. Kati nga Katikkiro wa Buganda awa okuluŋŋamya kwe eri abaana ba Buganda wamu ne Uganda okutwaliza awamu, obubaka bwe bwandiba nti bwawukanira ddala nnyo ku akulira akakiiko k'ebyokulonda, era ng'enfunda eziwera akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Just Byabakama azze annyonnyola nti tewali kikwetaagisa kusigala kukuuma kalulu olw'ensonga waliwo abo abaweereddwa olukusa, era gye buvuddeko yagamba n'ogamba nti bajja kubayoola ng'enseenene mwe abanalemerako okukola ng'ate okusukka oba okwawukanako kw'ekyo kyannyonnyola. Kati enyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti
abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na ba agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera na ba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano be bagenda kubeera ba voter protector be bamanyiddwa mu mateeka. Naye ng'onoojja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Ssebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Kinonoke bigambo bya mulamuzi Simon Byabakama Mugenyi gye buvuddeko we yali annyonnyola abo abeeteeseteese okujja ku polling stations ez'enjawulo befuule ba voter protector. N'agamba nti semateeka omutuufu tasobola kubanga akkiriza muntu kujja weyite voter protector obanga toli election observer anga bwe kirambikibwa mu ssemateeka n'okubeera nti oweereddwa olukusa akakiiko k'ebyokulonda. Wabula ate ye Katikkiro olunaku olwaleero engeri gye kiri nti naye munnamateeka eyagasoma era eyagagunjukira obulungi mu lukiiko lwabaddeko oba olusisinkano olw'enjawulo olunaku olwaleero annyonnyodde n'agamba nti wamma tewali kibalobera kukuuma kalulu kammwe kasita obeera mu distance eyalagibwa mu ssemateeka. Mukaddeke kamu Katikkiro okwogera bino olunaku olwaleero abadde asisinkanye bannabyabufuzi abeesimbyewo ku bwannamunigina mu bifo eby'enjawulo eby'obukulembeze. Mu bano kuliko abeesimbyewo ku bubaka bwa paaliyamenti, meeya, bassentebe ba district wamu ne bakansalas ku mitendera egy'enjawulo. Kamalabyonna asinzidde wano n'akubiriza abalonzi okulonda ababaka abategeera kabaka era abalina obusobozi okuteesa abavumu ate era abanaalwanyisa ebinyigiriza abantu ababaka abasobola okuleeta ebiteeso ebizimba ensi yaffe Uganda, kubanga Uganda erina obusobozi okukula okusinga amawanga agatwetoolodde. Eri abakulembeze ku mitendera gye gavumenti ez'ebitundu ez'enjawulo, Kamalabyonna agamba nti twetaaga abakulembeze abategeera embeera z'ekitundu era abeesolowoolayo ne baziteeka ku mwanjo. Honorable Latif Sebagala, Francis Katabaazi, Fiina Mugerwa, mbalabyekaawo nno era be baweereddwa omukisa okwogera ku lwa bonna bategeezezza nti mu kiseera kino amaanyi galina kuteekebwa mu kuzimba Buganda si kuzimbulula, era kino kidde eri abalonzi okulonda abakulembeze abamanyi bye bakola, ab'empisa era abagwanidde. Obwakabaka bwa Buganda bukubirizza buli yenna yeewandiisa agenda alonde okusobola okufuna obwenkanya, bakuume emirembe, bagoberere amateeka g'okulonda era mukaddeke kamu babeere bakkakkamu. So bwe bumu ku bubaka nga bwe butuweereddwa olunaku olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'abadde asisinkanye abakulu ab'enjawulo mu layini efaananako bwetyo. In fact bwe tubanga obwanga tubujjeko wano era ne tusigala mu layini y'emu, akulira akakiiko k'ebyokulonda w'ekitiibwa Chairperson Justice Simon Byabakama yavuddeyo n'ajjukiza abalina amabaala naddala ng'ebbaala liri kumpi ne we balondera. Yabagambye nti at least olunaku lw'okulonda temutunda omwenge. Etteeka ligaana okutunda omwenge kasita obeera mu meters 100. Yes, kasita obeera mu meters 100 okuva ewali polling station. Etteeka likukugira okutunda omwenge. So yabagambye nti buli alina ebbaala nga lirinaanye we balondera afazaali mala ennaku nga ziizo oba malolo olunaku nga totunze mwenge kuba ate amateeka naawe gajja kukukwata ku lunaku lw'okulonda. Kale wakati nga bannayuganda bakyali mu keetalero oba akeeterekerero k'akalulu k'omwaka 2026 abasumba nabo bongedde okubeera abakambwe ennyo. In fact waliwo omusumba gwendabye ku kkuba ng'ali mu kusabira amagye agayiriddwa mu Kampala n'agagamba nti basirikale mmwe mukaaga bakopolo
mwenenye, bamega jeno mwenenye, bajenerali mwenenye, abemmundu mwenenye. Eggwanga liri mu kutya. Yesu yasobola okuleeta emirembe. Emmundu nezibeera nnyingi tezisobola kuleeta mirembe. Aleeta emirembe bamuyita Yesu. Abange mukkirize Yesu, abatambaduuka mukkirize Yesu, abalina emmundu mukkirize Yesu. Yasobola okutaasa Uganda twetaaga Yesu. Abange mwenenye mulokoke, abange mukkirize Yesu, abasirikale mukkirize Yesu, ababoda mukkirize Yesu. Mbeera ya kalulu efuuse embeera ya kalulu. Kale awo nno nga tuvuddewo ku screen kyolaba case oba esanduuke eyabaddemu ebisigalira oba omubiri gw'omwana omuwala badde akyali omutennyonnyini ddala. Mwana muwala eyatugumbuddwa oba eyatemuddwa nesekutemulwa yenna emisana ttuku ng'obudde tebunnabikibwako ddiba era ng'ensi ekyalaba. Mwana muwala amanyiddwa nga Patricia Nambooze, wabula nga ku mukutu gwa TikTok oba emikutu emigatta abantu abadde yeeyita Trisha, abadde akola omulimu gwa mobile money, wabula ku weekend yattiddwa ababbi. Bagamba nti saawa bwabadde obudde buwungedde wakati wa 12 n'essaawa emu ez'akawungeezi bwe yabadde ngadda ewaka. Patricia yalumbiddwa abasajja ababadde babagalidde amajambiya ennabweru kumpi n'ekisaawe, wabula abasajja bano babadde baagala kumubbako baaga omwabadde essimu ne ssente. Ojja kujjukira aba mobile money nga bw'omanyi batera okutambula n'ebintu byabwe. Kati yaganye bakyala kimpadde bano okuba nti abakwasa byabadde nabyo okukakkananga oluyogaano luguddewo mukazi wattu ne bamumaza emmere era yafudde n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Poliisi tennaba kubanga egomba mu bwala abo abaakoze ekikolwa kino, wabula okunoonyereza kwatandise dda, wabula ye omwana omuwala bamumazizza emmere era obulamu obw'ensi eno yabuvuddemu. Ekifaananyi ekyo kye kimu ku buvidiyo ba bifaananyi ebyaggiddwa mu buvideos ng'ali ku dduuka lye oba wabadde akolera mobile money, that is where she was operating. Era osobola olengera mu background wali kyannaku nnyonnyini ddala. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Ku screen mwana mulenzi gw'olaba mwana mulenzi amanyiddwa nga Peng yeeyita Lucifer. Ennaku ezimu yakubiddwa akasimu omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, omukulembeze wa the National Unity Platform, wabula mutaayi wange byaddiriddeawo. Hello, Penge. Sewo yinze Kyagulanyi Ssentamu. Nange sewo. Nkubye kusaba kalulu. Nakusaba. Ongambire omanyi goyogera nnyo mbeera nkulaba nnyo. Kana akaseera ebigambo byo eggwanga libifunemu. Nga njagala kusaba nawe okubire bw'osobola okubira. Bonna bakyaliibo nyiza obutasobola kubira buli omu naye bonna babeera ku social media, ba Mordecai Mulisa, ba Kakensa, bonna ba bloggers, waliwo ne bana babeera London, Shaba, olabeera n'omukyala. Bonna bakapalaga, bonna bayisemu eggaali. Obagambe bannange ennaku ziweddeyo. Amina. Naye wulira bw'oba osaba kalulu kange towemula Penge. Towemula. Kale munnange weebale nnyo Penge, beera bulungi. Kale sewo. That is Bobi Wine amuzimu ku campaign z'abadde nazo we yagambidde bannayuganda nti buli omu atandika okumanga akubira ku munne abazaale abeere nga amusaba akalulu. Kati nno naye teyabikomezza kuba nti ayita bannayuganda balala, wabula naye obwedda akikola by example. So omukube yakubidde abadde mwana mulenzi Peng. But Peng oluvannyuma lw'omukubira akasimu
yagambye nti kino yabadde takirabanga. In fact birthday kati yagikyusizza n'agijja ku lunaku lwebaddengako n'agizza ku lunaku omukulu atwala ekibiina ki National Unity Platform era takabana ku lw'entebe y'eggwanga Bobi Wine okuba nti yamukubidde akasimu agamba nti olunaku olwo lwabadde lwanjawulo. Peng for you here. Mayenze yazalibwa nga 14 April. Birthday ngikyusizza. Okuva n'olwaleero birthday yange yanga 11 January. Nti omukulembeze w'eggwanga agenda okuddako lwe lunaku yakubira Penge essimu n'amusaba akalulu kunze kizani ona. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribing bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.